Nga Patrick Amriat yakalangirirwa ku bwanguzi mu kalulu k'omukulembeze wa FDC kyeyolekerawo ng'enjawukana mu bannakibiina bwe zaali zoolekedde okusajjuka. Waaliwo n'obunkenke ng'eyawangulwa mu kalulu kano General Mugisha Muntu tannavaayo kwogera kikiddako nga n'abamu baali balowooza nti ono yandiyabulira ekibiina. Oluvannyuma Muntu yavaayo n'alangirira nga bwe balina enteekateeka okutalaga eggwanga okwebuuza ku bana FDC ekkubo ekibiina lye kirina okukwata. Twagala tutambule mu ggwanga tubuuze tukubaganye ebirowoozo tutegeere ensonga ezimu ezibaddewo munda y'ekibiina. Ng'enteekateeka eno erindiriddwa okuggyibwako akawuuwo, waliwo ebbaluwa erabiddwako ku mutimbagano gwa intaneti nga yawandiikiddwa ssaabawandiisi w'ekibiina Nathan Nandala Mafabi ng'eriko ebiragiro byewa abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu kibiina kino obuteenyigira mirimu gyonna okuggyako nga bafunye olukusa okuva eri ekitebe ekikulu eky'ekibiina kino. Okwongera okufuna okutangaazibwa ku bbaluwa eno twogeddeko n'abamu ku bakulu mu kibiina kino. Kirowoozo kyange gyali kyabutafulumya biwandiiko bifaanana bwe biti kubanga zinooza okulonda nga kuwedde FDC siretekwa disimba nnyo mu kwogeraganya wakati w'abakulembeze kubanga okulonda twakuyitamu n'ebinuubule. Bano balaze n'okutya nti ebbaluwa eyawandiikiddwa yandireetera poliisi okutandika okwenyigira mirimu gy'ekibiina. Bwe tunaayogeraganya wakati waffe kijja kutwanguyira okusinga lwe tunaafulumya ebiwandiiko ebikakali ebiyinza okwetaagisa n'okuyita poliisi okuyambako bisa mu nkwana biraako. I have no clue what power, what authority the party has to limit or restrain freedom of association for even any of its members. Nganda ategeezezza ng'ebbaluwa eno bw'eyinza okwongera okusajjula enjawukana ezatandika edda okweyoleka. Nawakubadde nga obutakkaanya obwo we buli wakyaliwo omwaganya gw'okubusalira gw'okubugonjoola naddala singa abakulembeze tuneewala okusajjula ensonga zino kubanga bw'ozisajjula olumu n'ebiwandiiko oyinza okuba nga ekiwandiiko tokiwandiise mutima mubi naye nekisajjula embeera nekyewaali agadde kibeerewo ne kikulemerera. Alice Alaso eyawagira Meja General Muntu mu kulonda kw'omukulembeze w'ekibiina kino agamba nti ebbaluwa eno tegenda kuyingirira nteekateeka zaabwe ez'okwebuuza ku bannakibiina. Ono ategeezezza nga Muntu bwe yawandiikira edda poliisi ng'agitegeeza ku ngendo ze. The precedent we have had is that there are so many consultations that have gone on before and we've not had to ask for any permission from anybody. Dwobeera n'ekizibu tugambe musujja n'ofuna empewo ne weebikka ng'olowooza nti empewo eyo bwe bulwadde n'otagenda kujjanjaba omusujja gusigalamu era ne bw'ofuna ebbugumu osigala okyali mulwadde. Ebbaluwa eno kyendowooza nti bwe buzibu bw'ejja okuleetawo kuba bw'onaakugira abantu okubaako bye bakola mu disitulikiti ate bwe banaatuula butuuzi ekibiina kinaakola kitya. Tugezezzaako okufuna omukulembeze w'ekibiina kya FDC Patrick Amriat atunnyonnyole ku by'ebbaluwa eno wabula n'atutegeeza nti wakubyogerako ku bbalaza ya wiiki ejja mu lukuŋŋaana lw'abamawulire ekibiina lwe kitera okutuuza. Yesu abawandiisi w'ekibiina kino Nandala Mafabi era nga yawandiise ebbaluwa eno amasimu gaffe tagakutte. Juma Kiria, NTV ku ssaawa emu.